Kale twongera okubanirizaako mu Kutugulu Talent linnya lyange Sonko Muhammad ompya subscribinga okwate ne kadde tuva mu ddwaaliro tuli n'omukyala nti mwatugamba Sinnaalongo tulina omukyala eyazaala abaana abasatu omulundi ogumu abeera maama w'abaana bano babeera abaana tebabeera balongo make it clear omukyala ono twasangira abaana bano nga bw'obatunuulira balina kye baali babulamu bo nga abaana nga banafunafu balina emyezi 9 naye nga tebanatandika kubanga bayimirira n'okwavula nga tebannaba so ekikulaga nti bali beetaaga okubanga bagenda mu ddwaaliro babeeko obujanjabi bwe batandika nabo maama abaana yatunnyonnyola nti abaana bano bamiisinga empiso gye balina obbagema emyezi 6 kati ate nga bawezezza emyezi 9 nga balina n'okufuna empiso ey'emyezi 9 kati wetwogerera ng'ennaku z'omwezi lumu bawezezza emyezi 10 bwekiri bawezezza emyezi 10 ekiraga nti bagenda mu mwaka naye nga babadde bakyabulaabulamuko ku bujanjabi somehow so lunaku olwaleero tuze mu ddwaliro e Mulago bagita mwana mugimu balinayo omuntu ow'enjawulo we balabirira bano abaana ababeera babulamu abaana abakonzibi abaganya okutambula bwe batyo so tulina abaana ndiko n'omwana omu leero ekyenjalo otambulira ne taata w'omwana then ne maama w'abaana nange nnako wano omwana omu yefe abantu basatu osiibye otye bulungi ssebo osiibye yakongeza ku ddoboozi tuli motoka ddoboozi tukompitinga ne sawundi eri ebweru obulamu sibo bimpozi wamu abaana tuzzeekolera mu ddwaliro embeera ekutambulidde etyo kirabye otya kibadde bulungi kuba awo nkakasizza omusawo abeera abalabe n'alaba kiki ekibaluma n'ekitabaluma n'atukola ki n'atuwa ebyetaagisibwa okay nga tugenda maaso n'emboozi yaffe eno nyongera okujjukiza nti gwatambula ng'okomawo mu ggwanga erya Uganda bookinga nange tukola airport pickups ogenda tuka ku ssaawa entebe nze mba wendi nga nkulinze nkuvuga paka wakawo ku mulyango ate era ne bw'onaaba oddayo nga tusigale tucommunicatinga era tujja kukuyamba kukutambuza paka okuzzaayo twongera okwebaza abantu mwenna be tukwasaganyiza wamu ne guno madam Mimi kino yakiwoomyemu nnyo omutwe yakontakitinze abasawo eno tugenza okujja nga batusuubira tugenze n'otutuukayo nga n'abamu batumanyi munnange olw'engeri gye tukolamu emirimu gyaffe gino naye waliwo abantu baffe abamu waliwo wano omukyala oba omwana omuwala yekisaakye piisi lyerinnya lyendaba saakye piisi yagambye yagala akuyambe nga kakugulirengayo tray y'amagi abaana bano abasolo gye bajja okugenda maaso n'okubanga balya nga bweggwawo nga tumugamba ng'agula endala naye leero atandiseeko n'omutwalo gumu mu 13,000 tukimanyi bulungi nti wano mu Uganda amagi gaalinnye ebbeeyi bagatunda ogumu 3 bagatunda ogumu 2 si gumu 2 gutandikira ku gumu 3 gumu kitundu gumu 4 kisinzira w'oba ogafunye naye leero aweereza omutwalo gumu 12,000 tujja bbanga twongerezako 1,000 oba 2 oba 3 tubeere nga tufuna tray esooka olowooza tray bayinza girira bbanga ki bano naye basobola olya amagi bagalya amagi bayinza tray girira bbanga ki anti buli lunaku balyako amagi 2 ku makya limu olweggulo limu kitegeeza amagi 6 gaba gagenda buli lunaku ku makya buli omu ali mulimu ge magi 3 egirimu baliryamu bantu 3 bonna 3 bali egirimu kuba enfumba 2 tebagamalawo ebyaddala kati enfumba limu nenyongerezaako n'ekyokulya ekirala kati enfumba limu ku makya n'olweggulo n'enfumba limu kitegeeza tray bajja giriramu ennaku 15 kubanga bamu amagi 30 so bwegaggwawo ng'otugamba nga piisi tumugamba nga atuwa amalala neyanziza nnyo omukwano weyanzi so ampeerezaayo omutwalo gumu 12,000 tugenda ku adingako tugule tray esooka then waliwo n'abampeerezaayo wano emitwalo 5 ne baŋŋambye erinnya bwongo bwange bwerabira mangwa nti oli alina muntu ogwasindiki gwagambye natuweereza sente emitwalo 5 ne bampeereza emitwalo 5 gyennyini ku ssimu yange n'erinnya lye baŋŋambye ndyerabidde ne baŋŋambye bashamimu ali Dubai omuntu gwe baŋŋambye ali Dubai naye mbagambye bakunkontakitinge naye abamu tebaagala boogera mannya naye ono tubuuzizza erinnya ne baliŋŋamba so naye ampeereza emitwalo 5 gibeere nga kikuyambako nzizze wano ku ssimu bakozesa mobile money tereese mannya neyanziza nnyo neyanzeeke mukwano mukama wajjazeewo neyewebale nnyo ku ssente zompeereza nojja kwongeza ku ddoboozi kati abaana babakebedde kina kireero eno mu ddwaliro gye tuva babakebedde egundi weight yaabwe
ne bakebera n'obuwanvu bwabwe ne bakebera obunene bwabwe omukono obunene bwabwe omusawo n'agamba jasiba bulamu byandiisa naye bo nga bo bali bulungi tebalina kizibu kyonna kyonna. Omusawo bw'agambye waŋŋambye bulamu byakulya naye tebalina buzibu bwonna nkujeje batayonka kyoboolaba bakola ki naye agambye justice babulamu byakulya byokera n'atuwa ebyokulya bye tulina obbawa. So tulinako mawoddi aŋŋambye nkomawo next week lwakusatu ku lwokusatu alabe improvement etuuseewa. Okay. Abatugoberera tugeza kulaba nti tukwasaganya ku kye tuba tusobodde, so tuba n'emboozi z'abantu ab'enjawulo eziri ku mukutu naye oba obulina obuyambi bw'oba oweereza ojja ku WhatsApp n'ombuulira ne nsobola okumanya tutuukirira ani ku bonna abantu be tuba tulina okukola ki be tuba tulina okutuukirira munywanyi. Naye nga nyongera okubeebaza mwenna kyemukola buli omu gy'aba asinzidde. Waliwo baganda baffe ba house managers bamwe bayita bakadaama abatulabira ewala namwe mulina emboozi eyammwe ne tulina engeri y'enjawulo gye tubatandiseewo ojja mu inbox ne tushedulinga time ne tufuna akadde n'ojja tusobola protectinga face yo oba toyagala n'erinnya lyo n'otunyumiza mu audio oba tokinako buzibu tusobola okukola emboozi nga bw'ebeera eri n'otunyumiza emboozi yo ne tufuna ebirowoozo eby'enjawulo ne tufuna okuwabulwa n'amagezi n'ebirala bifaanaganako nga ebyo nno bwe bityo oba okitegeera munywanyi. Naye tugeza kulaba nga tugusa eddoboozi tofa kimugunyu ng'olina ekiba kikunyiga. Kaakati abaana ebyokulya bakunyumidde ku byokulya gye balina okulyamu. Ye aŋŋambe ekinyeebwa nina okibawa kiri kye batuwadde balina bye batuwadde. Olina osobola tuweerezako kaawo ku bintu nga 2-3 tulageko oko wano eno abagambye kinakola kitya kino baŋŋambye omuwala ye alina okulya 2 olunaku nga tubadde kibakola okibasiiga mukama we bati kati abalenzi balina okulya 1.5 olunaku buli omu alya 1.5 olunaku abalenzi sawa wala buli omu kiramba paka we binaggwawo. byebine ebikinyeewa kigenda bayamba so that tebakonziwala tebakonziba bafune negundi eri egundi gye bataafuna nga tebakuyonka so that ebayambeko ebakule bulungi ogateko n'ebyokulya. Baŋŋambye nina obawa obumonde mukene omusekule amajaago ekinyeewa akamonde n'ekasota mukene oyo nemufumbira mukene omusekule nemufumbira mu kinyeewa n'akamonde nembigatta wamu kinyeewa kino oba lwo ebinyeebwa ebirala ebinyeewa biri ebyokudduuka ofuna n'otabulamu mukene nembawa kati enjala webalumira nga bamaze oli emmere enjala webalumira ngambawo ekinyeewa nga bakirya kati nera enjala webalumira ngambawo obuugi mbu bulina obeera nga buzito bwebuli obwamukene tetunaba kubugula ne sente zaabwo tuziyina tugenda bugula then paka ku lwokusatu wiiki eddako ku lwokusatu kati kindowooza ojja kukozesera kano akasente ketulina wakati ntini olabe nti ofuna obwo obummondo obwo obuzungu ebaweerezaawo then n'ebinyeebwa ebyo ebirala ne mukene so n'obuugi tugenda gula buli obulimu mukene kuba sente z'obuugi kilo 10 sente nzirina tugenda kubugula. Okuva lwe twajja tuzze otandika okukola emboozi olwaza waliwo ekikyuseemuuko somehow. Waliwo ekikyuseemuuko abaagala abampeereza ku ngoye abandeeteddeko ku byokulya emmere biki beeyanziza nnyo beeyanziike mukama we bajje mukama abaddezeewo kuba mutukoledde nnyo kyamaanyi nnyo n'abaana bamu balabe batandise okufuna ku kabiri abaana obuwunga bwe baleeta buli obuwunga buli obuugi buli obuugi bwe baleeta butandise oba makingaako kuba katandise ozitowamuko ne bukiro butandise okweyongerako kuba bali balina nnya just neraliro kubaddeko nya point improvement etandise okujja kati tugaseko n'ekinyeewa kikino omanyirawo egenda kujjira ddala.
So mwebale nnyo mwenna abatambula naffe oba batugoberera oba batrustinga good talent oba sonko nga nze kyemugezaako tugamba naffe tugeza kulaba nti kola kintu tukikola ate obulamu butambule buli muntu aba yeetaga okubanga afuna omuntu amukwatako ku mukono ebintu bibanga ebigaana togaana kuyamba ku munno yebaako kyoyamba ate nyongera okubajjukiza nti bw'obeera oyamba yamba ku lwa Katonda tolwayamba lwa muntu oyo okusiima because abamu bw'oyamba omuntu okusiima nti naye ali kuyamba obanga ali mu business kitegeera obanga ali mu business but what you do oyamba ku lwa Katonda abasiraamu bagamba lwalillah kankuyambe ku lwalillah ku lwa Katonda oba kitegeera talina buzibu omwana these days akikire wana agobe bugobi bwati direct bwe bati ensalo ngitamu direct madamu mimi neyanziza nnyo neyanzike ku mulimu gw'onkoledde nnyo gw'amaanyi mukama akuwa empeera zonna ziwetaaga neyanziza nnyo neyanzike bonna abansindikidde ku ssente n'abandeetedde ku ngoye neyanziza nnyo neyanzike bana abamu amannya tugeerabira naye bintu biba bituuka so ne madamu Cohen tulina madamu Cohen ali awo naye yatuyamba kulaba nti shopping twongere gisavuwaza n'ensukkawo netwongere okuleeta ebintu ebisukkawo so n'ebirala mpola wali yatazo tubuuzako mukulu oba tukyemalire sayidi eno tumalire tujja kufuna gye bujja mu maaso awo bana era tutambudde ntaata w'abaana gyali emabega eyo musajja musiraamu naye lwakuba nti engeri gye bali nti bagamba ladies first so twagadde nnyo tubeere nga like maama ayongera okuggusa omanyi maama abeerawo nnyo nnyo eri abaana be lwakuba nabagamba nti credit gye tuwa bawoono mu area we bali research gwe nakola nga abantu abasinga obungi basinga mothers nga bangi nnyo bazaala omu oba okuva ku lubuto oli nadduka okitegeera tugende bugenzi direct naggulu eri wali tugenda fulumiramu wali naggulu hospital eri awo yeno yonna bweti okay so tumuwa credit nti yeye asigalawo okuva ku lubuto paka up to now talabikira mu kamera ne tujja muleeta ababuzeeko gye bujja mu maaso awo naye taata abaana okusigalawo obusigazi nga abaana bakulabako olina kyamaanyi kyobeera okoze kyenyinza okubagamba banywanyi so naye ayinamu ebizibu bye nga ye ne kati olimala okuwasaganya abantu benga tuggusa ekyabanje olina kyeweteeza okwagala okutugambayo oba nakubuuza abaana bano webali responsibility ennene kuzitowerera tofunangayo kaseera n'ogamba akakiganya you should give up abamu basuula abaana abamu badduka ku baana babasuulira abafamily abamu waliwo n'abayinayinza okutta omwana oba okitegeera like courage eyo gwegijawo n'ogamba I should die with my children n'omwana anti lwakuba nange mamange teyansuulawo ate teyandekerera kuba nze saakula na taata so mama yambeererawo mu bulwadde mu bubi mu biki byonna byonna so taata nga liruddawo taata yeesimanyi gyali naye kyaka nabo balina ebitakkanya byabwe kati nafuna obuvumu okuva ku mama wange kuba ye teyansuulawo lwaki bano bambasuulawo bambajjamu ate n'okugjamu olubuto kibi oyinza ofiirayo oyinza okola kyoyinza okugjamu otyo kumbe bibadde baana bebabadde Katonda bwe yakutegekera notafuna lubuto lulala luyinza okukosa n'abaanayo biki ebintu ng'ebintu bingi okugjamu olubuto so at least obeerawo n'omwana wo wadde omusajja taliyo wadde waali n'obeerawo kuba gwe tukomale okwerowooza kwaki tebakugjamu lwaki oba ojjamu obuwatira gwe tebakugjamu nga kanlume mbeere nabo ala yamanyi okay so botyo tuyinza obutakola nnyo kiwanvu naye maama w'abaana n'abaana b'abaana abasatu mwongere tuteeramu essaala twagala okuddamu okulabako ku baana bano nga bayimiridde nga basobola okutambula ne badduka nga nyinza okugenda muyita najja okitegeera bulungi nnyo abaana bano basuubiramu ki like gye bujja nga onagamba nti ntuuse omwana wange musuubira ayinza okubeera bwati ne bwati bagamba tolina kukola ki mukola ki mukolera kyalina okukola nedda mwenyini yamanyi wali basomye n'amalako amanyi omulimu gwalikola olibanga sente weziri nga basomye ne bamalako
abaana batawaanya kaseera kikomanya akazibu oba tayimu gyoterabira bali bakutawaanyizaako n'ogamba bannange mukama katonda wange n'oyagala n'okujjusa ekiro tayimu z'okwebaka olina ozze kukubawo obuuki ate nga nawe otulo tuba tukuluma naye tuba tukuluma oba obudde buba kunyini bw'omula n'ogamba neera bano babuyingiramu nedda omanye obudde bw'ekiro obwo nedda okuzuukuka okuba obuzere obuugi obawe nozobanga mwebasi natandika okukaaba bongolo enjala ebalumye jika tugenda muyonsa tugende tumaleyo wali erisalo waliwo abasirikale so bamanyi otawanyamu batawanyamu ekira oba emisana nga olina ebintu byoli okola batandika okukaaba nga tebagala obasitule ate jjukira mbeera nzeka ngate bo bali basatu ate bo bali basatu olina ofumba era bali kaaba nakyagala ogambayo omuntu waffe tere tunzike abantu bonna abalala abali eyo mbasabala mu nnyambe kyemanyi bino ebambadde si byenkomerero bano baana bammwe oluli wayogeranga nogamba nyagala kunyamba mu kino kuli tutemyetemyemu manyi olusibu lwotematema ebintu bino waliwo omuntu aliyo ng'alina ekintu naye nga tasuubira nti like kyeweetaaga oba ye ng'alaba nga kitali kyamugaso byeneetaaga bingi nga nze omuntu ate ebintu nga biri bisatu because ogamba bingi biki ebyennyambala ebyendiisa nange ngaze kennyini mundaba embeera yange nange neetaaga ku byendiisa ebyennyambala akaviiri ate n'akaviiri ko kalikiriyake ako bakalina kyebakongeramu ako balina kyebakongeramu kakaluwa akaviiri era nako keetaaga kulabira tokalaba kikisalo nga sajja bakumanyi nga badde akuyimiririza wennyini kaba kalina kikeetaaga okwongeramu naali yasobola okunyambako nange nga muntu maama waabwe yakuba neyanziza oleyo Josh Jamaica muyimbi waffe waggulu talenti ate ntera omulaba nga akola ku mbiri zino eza dread bweziti jasi zeetaaga kulookinga bulookinzi kulookinga mu bulookinzi kizigo wali nga bazilookinga wali okunaabamu then naalookinga tegeza tuba ntufunyeyo omuntu asobola bino tumukoona kale bwetutyo nno butambudde olunaku olwaleero Josh ndowooza obiwulidde bane tulina omuvubuka waffe wano nasobola okunfunirayo kuba bano abaana beetaaga kuba nga balina ku kintu kibabeerako ne bazannyisa bino ebyabaana ebyokuzannyisa akamotoka ebintu bwebityo kuba baagala nnyo obeera n'ebintu byokuzannyisa ate beetaaga nnyo ne katuuni naye ka TV yaffe tetwagisasula TV tetwagisasula sente tewali ate nga baagala nnyo baagala nnyo bukatuuni obwo bakwegula kasita kati waliwo wanakuweerezaayo ezikeyo n'atandikira ku oba n'atandikira katuuni batandikira ku biki then nga tulabe ebirala ebigenda okujja ezimu zo tugenda zigula mu magi ogafune n'eryo eziike ndio ndishuwa lyo olisigaza lyo sigala nalyo kati bako natandikira katuuni n'ebirala ebiddako then nga tayo tuliyo ekikola ekiddako ekirala naye nga ku nsonga y'enviiri dread ogambe kuzinaazaamu n'okuzirookinga nange gwe naye weetaaga engoye kale Josh obiwulidde asobola okunaaza mu nviiri n'okuzirookinga ogwo gwekwate nze ngukuwadde then n'ekirala ekyokubiri engoye ayinamu engoye ez'omukulu ye nawe oyinza okuba nga otuyambako tukwasaganyizaako ye nga ye obanga olinayo engoye z'olinayo kubanga embeera tennabakubeera ng'edda mu nteeko nyinza obutasukawo olunaku olwaleero Kusida Crony abadde emabega wa kamera era yabeerako ntambula naye atambula ng'okoma mu ggwanga erya Uganda nyongera okukujjukiza nti tukooneko ogenda otuuka ku ssaawa entebe nga wendi awo nze nkulinze nkuvuga paka wo so jangu bookinge ng'obudde bukyali so lubeera nga tutambula ffenna ngenda kuba nga mbata nga mbasiibula
maama w'abaana n'abaana tubavuga tubazzaayo ewaka tuva mu ddwaliro ate tujja kuba nga twongera okukomawo omulundi omulala. Nze Sonko Muhammad, mubeere bulungi.